Fulumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle nze Ssegawa Mweshi munansonyiwamu namu kasenyiga katonotono naye tujja sobola okubeera nga tugenderawo akati kakati ku butambi ebikumi ebino bwasobola okubeera nga bufuluma oba Balutasa engonga waliwo abakyala basobodde okubeera nga baddamu okubeera nga balabibwako mu lujjudde nonno waliwo oyo omuwala gw'olaba yalabikira mu bumu ku butambi omwami ono bwe yagenda maaso n'okubeera nga yeekwata era ka vidiyo ke kagenze maaso n'okubeera nga trendinga olw'ensonga Sir Exxon ono nno nga comedian yasobodde okuba nga akapostinga ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba munnange mumulabye yooyo ye ebireri tebimukwatako agenda maaso na bulamu bwe nonno mu katambi kaneeno omuwala ono yabadde ayambadde mu ngeri etasanyusa oba yeesittaza ekyaleetedde abantu abamu okulowooza nti ono yandibanga yeeryamu ensimbi ntegeeza yandibanga yeetunda so mu mbeera bw'ekyo bangi basobodde okubeera nga basapootinga omuwala ono ate abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga byakola babivumirira munnange olw'abakyala ab'enjawulo abalabikiramu obutambi naddala abo ab'ebitiibwa mu ggwanga erya Equatorial Guinea bagamba nnyo nti ono omusajja agenze maaso n'okubeera nga amalawo obulamu bwabwe naye bw'abanga n'abafaananako bwe batyo yasobolanga okubalikoodinga kitegeeza nti yali tasosola oba oli mwavu oba oli mugagga oba tolina kyoli kitegeeza ayinza n'okuba nga alinayo n'obwabalema naye nga tayinza kubeera nga munnange nabo yabulikoodinga abantu gye bali amanya eno quality ennungi nja kuba nga ndabalabako mpolampola eno si nnungi eyo n'agyerekereza abantu we batyo munnange babeera tebasosola naye mujjukire nze ndowooza omusajja oyo yandibanga ebintu ebyo mu kubikola yaliko ekikyamu nga ye kuba abantu ebintu bingi nnyo bigenda maaso n'okubeera nga bibatemba ne bibasindika okukola ebintu ebimu ebyenjawulo nga mu butuufu omuntu ategeera toyinza kubeera nga okikola n'olekawo abakyala abalungi n'olekawo omukazi we waka abaana gwe n'ogamba nti no woofiisi ekifo ekituufu wayinza okubeera nga okolera omukwano gwo ekinaabiro kyekifo ekituufu wayinza okubeera nga okolera omukwano gwo kale ebyo bino byonna ebifo abantu babikoleramu omukwano naye lwaki mubeera mwerikodinga lwaki oba olikodinga nga teggwe ali mu kikolwa kyennyini kikyoba oyagala okulaba so mwegendereze kati bantu bangi nnyo abasobodde okubeera nga boogera ku nsonga eno era ng'ono agambye nti nno the people who linked the tapes should rather be shamed and prosecuted in any civilized and right-thinking society. When did having sex become a shame for two consent adults? Weak minds with weak reasoning. Kikyabadde ategeeza nti abantu abagenda maaso n'okubeera nga bafulumya obutambi buno eno munnange balina okubeera nga bakwatibwako kuva ddi ng'abantu abategeera ababiri okukola oba okwetaba mu kikolo eky'omukwano gwafuuka musango mulina okubeera n'endowooza ey'ekintu ekikulu so si eyo ennafu omulala n'agamba she never married why she go came bannaye munansonyiwa oluzungu we bati bwe bagenze maaso n'okubeera nga baluwandika mumanyi abantu abakomenting engeri gye bawandikamu oluzungu onagamba she never married why she go come ashamed of herself she be single lady not unmarried kikyagezako tegeeza mu luzungu lwe agamba nti ono omukyala tafumbirwangako lwaki abeera aswala kubanga aba talina n'omu gwe yaswaza olw'ensonga nti mukazi ali single omulala n'agamba but even at that she shouldn't be making it so public because someday she will have her own children and they might see this video where their mom was dancing even after her sex videos was shown to the whole world. Ono ng'agamba ki nti munnange yalibadde tafulumya akatambi kafaananako bwe kati kubanga busobola okukya nga naye maama kati abaana banaalaba akatambi nga maama oluvannyuma lw'obuli eri obutambi bwasooka okufuluma ng'alina ono Balutasa bumaze okufuluma ate n'ateekuba mu mutima gamba owaye kanneewumuzeko n'asigala ng'afulumya obutambi obw'amazina ng'ayambadde mu ngeri etali nnungi kijja bbeera nga kibayisa bubi omulala n'agamba nti no stress is real. Earlier today my boss dropped off his kids at the office and went to school himself.
kikyagamba nti stress obweraliikirivu kya bulijjo ate kya ddala. N'ategeeza nti nno ye ku makya boosi we yakutte abaana n'abatwala ku woofiisi ate ye n'agenda ku ssomero mu bufunze ng'abaana bateekeddwa okugenda ku ssomero ate ye gyagenzeeyo ate walina okujja akolere ate munnanga abaana wabalese oba bakole nze naawe. Kati Akon Daniel n'agamba she's ashamed, she's just pretending, and if she's happy today, would she be happy with her future family when the video later flash then again? Ntyo yeekoza era yeeyisaako singa bukya ku makya mu bulamu obw'emmaaso nga mbutuufu buno obutambi bwongera okuvaayo n'okufuluma nga buno obutambi bwongera okuvaayo n'okufuluma, alisigala yeeyisa kimu, alisigala yeemulisa. Kale oyo ye muwala bwe batyo basobodde okubeera nga bamwogerako abantu ab'enjawulo okusinziira ku katambi akasobodde okubeera akafuluma nga munnange ayambadde mu ngeri etali nnungi ate nga n'obutambi bwe munnange bubadde bwakafuluma ng'ali n'oli omusajja Lwasa Mayinja Kirimaanyi wasaidizeeyo ekotolyo Guinea. Kati ono y'omu ku bakyala abalabikira mu butambi era byebyo ebisobodde okubeera nga bimukwatako. Nze Ssegawa Mulishidi.